Mugamba mutya? Tetugamba muganda ogamba otya? Amanya go. Bampita Beka Blue, onamita Roger Boy. Tandike n'akapera k'oluyimba. Amunda bakunyirira naye nze sirina bulungi obwavu bunuma. Buulira kunkona mu mato mbuulira ne kutama obwavu bunuma. Amunda bakunyirira naye nze sirina bulungi obwavu bunuma. Buulira kunkona mu mato mbuulira ne kutama obwavu bunzita. Akayimba kano mwakawandika. Kayimba ko twakawandika mu COVID yasooka 2021. Yeah. Yes. Eyo gye twakawandikire ere wa Hectostel. Okay. Kyekibaleese basically. Ekituleese kwe kwemulugunya ku baami ba B2C aba releasing akayimba akali mu content waffe. Yes. Okay. Akayimba kano mmanya mutya nti baakabye. Akayimba ako okati okumanya nti baakabye twawulira buulizi nti twamala kawulira nga bakafulumizza. Yes, ne tumanya nti akayimba kaffe kabbe kuba twawulira nga chorus yemu neyaffe just bakyusaamu obulungi ife we twali twateeka obwavu. Ani yakabaguza? Tetunaba mumanyi oyo, tetunaba kumanya akabaguza naye okusinziira ku mawulire g'empulira mpulira bagamba mbu balina yakabawandiikira. Boba B2C bagamba balina omwanya mutasabire lwayita yakawandiikira. Aha. Yes, kati naye era bwe twali tulaba amawulire gejewe batugambye mbu yakawandiika. So kakati awo abanga yakawandiika yandibanga oba yeyatubba. Just ye yabuze idea ya jijawa ya kakayimba. Wafa kaffe. Coincidence nti mwayogera ku bwavu naye nga bo bulungi. Aneda mugana ye baba chorus ne baba ne flow kitegeera. Kati oba yo writer wawe ya baba chorus na baba ne flow y'oluyimba lwaffe. So tunoonya Bwenkanya. Singa ndowooza singa kyali nti just obulungi bunuma just that. Naye okuba nti ate akaichorus ngeyaffe bwegenda nga neyabwe bwegenda nga ne melodies ezimu zefaananamukko nga ne verses ezimu laba bayozaamu booza tesobola kubanga that's a coincidence okujjako ng'ate baagaddemu tufuula abaaje naye ngaeyo tesobola kuba coincidence. Oba producer gye mwakolera oluyimba yalubaguza? Nedda ate producer atugamba tena kyakimanyika eky'oluyimba era we twawulira ekyo nti oluyimba lwafuluma twadduka mangu ne tugenda ne producer ne tumukwata tugenda ne biggwereyo nga nawe wabimanyira ba upcoming biki okitegeera. Twamutwala ku poliisi ne biggwera awo bito ne tumala tugaa kafika tutandike step endala kozi oluyimba baali bamaze olubba. Producer bomwamutwala ku poliisi yabagamba eki? Producer actually for kugende wa producer twagenda n'afande. Yes, ne tumutwale wa producer oyo ne tumugamba omusajja wuno yagizaaka yatunza akayimba kaffe bikyawo ne bamuteeka ku border still ne tugenda naye era ku station. Naye bwe twatuuka eyo Hector n'agamba se yakatunda biki bikyawo ne wafuna engeri gye baategereganamu awo n'avaayo naye nga yatugamba akayimba se yakatunda era ne kati agamba kyonna kyonna ekijja kijjo batugenda mu kooti tugende naye nga akayimba era kati nga bwe nagambyeko awo nti oyo writer gwe bagamba mbu yakabawandiikira bwe kiba nga kituufu yakawandiika then kati writer yaba yabba content waffe. Ekintu okukiowuninga omaze kiwandiisa ne mu PRS mwali muluwandiisizza oluyimba era nga bwomanyi muganda wange tuli bahasola mugandagezaako tuba tusobodde. Yes, naye ng'ebiba tebirina kusobokera tuba tujja bikwasaganya kati UPRS ne UMA ffe tunaako registeringa nga ffe bwe tuli nengere badde plan twadde process however it's still in the planning phase. Ba B2C mwabatuukiriddeko ku nsonga eno? Ba B2C basajja bazibuzibu si bangu bakutuukirira okutwaliza awamu kuba twakyagalako kaako okuviira ddala mu ntandikwa nga twagala tuba meeting naye amawulire agatugwanga mu matu okuva ewa Enoch oyo manager waabwe gatulaga nti ye tali ready kutula wansi ku round table naffe tubeeko bye tuteesa. Bwe mwamukubira yagamba atya? Tetwamukubira naye alina engeri gye yatetenkanyaamu n'afuna enamba. Yes. Alina omwami gwe yakubira n'agamba nti abaana ngenda basiba ngenda kukola biki ku magezi gaffe agatusiba ku magezi gaffe ku bwongo bwaffe
nga tetufunye na Bwenkanya manager Enoka manager wa B2C agenda tusiba agenda tusiba netulinda otusiba natuga tujeyo video sima ku TikTok netulinda otusiba nga tetusi omwami oyo yatugambako tujeyo TikTok videos twali tu uploadinga eziraga kale ezivumirira ekikolwa kye bakola netugaana teyakomoko bandoze era management team ye ne bateeka kayimba kafe ne bakasako copyright ku YouTube era ne bakajjayo ne kati ffe ne tugamba ekijja kijje ne tukazaayo mwali maluteeka ku YouTube yes maluteeka yo kakati ku kyokuluteekayo twamalawulira nti bali balutadde sitegeera kuba ffe olwaffe twali tukyanoonya sente zaalo nyingi muganda wange sente zaali nyingi ate ng'obwavu bungi tetwazifuna kuba ne producer by the way producer naye yatuwa kugamba ba discount tuba twali twamwako 15 kati olwatuka nga tucomplaininze nagamba kayimba mukatwale mukareleasing mufune engeri mufunamu obwenka kuba temusobola complainingira Bwenkanya nga akayimba tekaliyo baluteako copyright bastrikinga ku YouTube nenfuna emails era nga ziva mu B2C entertainment yes nga zisindise copyright zaabwe nebaga bagakajjayo mu nnaku 7 nze nga nebuuza kisoboka kitya kiyinza kitya y'okuba mba ndi awo nga bakatekinze down netukazaayo netukazaayo jekali right now jekali ne kati kiche mwanjetaze B2C bakole B2C tetwandigambye nti twagala kayimba kuba mu ntandikwa twali twagala kayimba naye akayimba babituuse baba bakakozeemu ssente bakoza kati akaffe kali fine kali kumulamu nti obwavu bungi naye tekakyalina nnyo makulu okuba nti bakoza akabwe ne kahiti nga ye number 1 kumpi kati right now twagala ba B2C baveeyo bakkirize oluyimba lwaffe nti balutwala batuliyirire okuba kubaliyirira kyemwetaaga of course twagala sente twagala sente twetaaga sente amazima gali nti nyinza obutazigamba right now mu camera naye mba njagala sente zigenda ocompensatingira obudde ffe nga ffe betwatwala ne expense ya studio senga babayo ne bagamba kale oluyimba lwammwe nini batabawa sente siru munasanyuka tetusobola kusanyuka kubanga tuba tetufunye Bwenkanya ku 10 tusanyuka kabiri kuba bavuddeo ne boogera amazima neffe ng'emitima gyaffe tegiba mimativu kuba baba bakoze sente nyingi nnyo kuba nti Oluyimba Oluganda balukozeemu sente Oluyimba bavuddeo ne bagamba nti nno muli baafukamingi mwagala situkira kuba B2C nedda muganda wange singa twali twagala kusitukira kuba B2C abantu abayimbi bangi ab'enjawulo abayimba obulungi abayina nnyimba ez'enjawulo kitegeera twandibadde tukole tunaye superstars abasinga ba B2C fm just twagala Bwenkanya muganda bapalaso baani twandibukidde paso ne tugamba akayimba ke yafulumiza begabega kayimba kafe lwaki bo naye bo twasportinze out reason being nti be batutte content waffe yes omuntu era upcoming yena ali eyo okubuukira nti omuyimbi ow'amaanyi olw'okuba kikyo yagala fm si kirungi ife ensonga yaffe just yakukayanira kayimba kaffe era senga kiba kiwedde tulina music mungi ofuwaffe okudiiringa naye senga bakkiriza ne tukikola mu ntandikwa senga twakivaako dda tulina music mungi muganda wange ali mu studio tulina music mungi twogere ku kyokubeera nti nno music mulina lwaki sigwe muta luno ne mululeka music tugenda muta era tuli mu process releasing music neera nga bomanya akayimba ako okusinziira nti mu music enagwe tulina kekali awakagamba nti kali ku mbeera eyaddala nti obwavu kitegeera twali tukabaliddeko akayimba tetuyinza malaga tuli muwaso tuli muyiriba tusobole naffe akayimba tukabaliddeko kitegeera tusobole ofuna naffe kufemo nira wabawo ebigoberera ebijja tebiraze kati nga okumanyikibwa ekyo kitusanga tuli mu struggle yaffe kuba kijjiramu awo naye mwagenzeko ku poliisi kuba Uganda erina amateeka twagenda ekatwe nga twagala reference ne bawanvu y'omuzannyo ne batusindika wabakulu eyo gye tutasobola nakutuuka mugana oyogera alinya bajja tukuba emiggo batusindika mukulu w'enanga batusindika polisi yawe kato batusindika wenanga
tugende wenanga kyokka twali tunoonya just reference kuba abasajja batutisatisa basooka ne batwetolooza nno abasajja batutisatisa ba B2C manager waabwe batutisatisa okitegeera bagamba bataddeko abatunoonya biki ffe tubifuna muganda wange okitegeera nga nawe bimanyi naffe tugenda tufune reference okitegeera nga tuli mu fear okitegeera kosi twajja ne tuwaabira reference yeno enoka be batutisatisa poliisi yadda mu twetolooza ne tutasobola kufuna gundi siba yatugambye naye bw'oba otangazizzaamu kiyinza okuba nga somehow kyandiba muganda wange bawanvuya omuzannyo enanga musima mugende wenanga ate ali mu meeting ali ku addressinga banna enanga babiwanvuya B2C eyo eyogere mu bantu nti oluyimba yalutwala nti yatwala content waffe kitegeera kuba aba yagula oluyimba olubbe naye aba yabba kitegeera aveyo ekkirize nti oluyimba lwaffe yalutwala kakati B2C tubaagala nnyo bayimbi balungi bannayuganda we like promoting culture aye bayimbi bannayuganda kati bapromotinga music we Uganda kirungi nnyo kati kino ensonga ziri mu bayimbi n'abayimbi twandyagadde bo baveeyo bonga bo batugende mu wuma tusetulinge zino ensonga nsikuba mumayirani tuteese ate twagala kolabo weewaawo mu maaso eyo tulijjaniriza bwe kaba nga akaseera kayo katuse naye katusimba misingi kolabo eyinza obutatukolera kati ffe twagala batuliyirire obudde bwaffe oluyimba lwaffe bakozeemu ssente nnyingi kontenti waffe bamukozeemu ssente nnyingi muganda tukwaniza kwani kati kalakata ogamba otya bulungi mukama wange kibaleko amanya go gwani bampita producer Hector ate nga nsangibwa ku volume 2288 producer Hector guwakola oluyimba lw'obwavu bunuma walukola mwaka ki gwali mwaka ogwaggwa mwezi ng'ogwokusatu ogwokuna akyajja kitya okubeera nti nno wa B2C balufuna nze kennyini simanyi naye melody zisobola okukwatagana but woliyiza oluyimba lw'aba B2C n'oliyiza n'oluyimba lw'abaana ogenda kiraba nti nze nsobola okiyita difference because there is a difference and the instrumentation gye nakola it was far way different from boje baakole yabwe and maybe even the melodies it's far way different naye oyinza okwesanga nga ebigambo bye byakwatagana ebigambo ogenda laba nti bayimba ku love nabali bayimba ku love bayimba ku gundi nabali bayimba ku gundi but I think the problem was the melodies na abaana b'oluyimba twali twalukola ddala kati wava obuzibu of which abo abaana bajjako nawanini ne bandeetera poliisi yajjako wanino nenkwata nengenda munda abaana ne mbanyonnyola ng'abo abaana bagamba nti nze nakwata oluyimba lwabwe n'enduguza ba B2C of which it was very wrong nti nze ba B2C ffenna tubamanyi bayimbi baggwanga but I don't have any connection with the B2Cs nabo bakimanyi oba yalubawandiikira bambadde njogera naye aŋŋambye nti mukwano gw'aba producer Sami the writer oba yajjako wano n'alufuna mukama wange nze kyenyinza okugamba simanyi nze kuba emirimu gyange gikoma wanino yesebo Sami omumanyi nedda sebo akijja kitya okubeera nti nno bifaanagana was it a coincidence I think nze ndowooza esobola obeera nga yali coincidence kuba melodies enyimba zikwatagana nnyo but the instrumentation it was far way different nga gwe producer ennyimba zezimu si zezimu nze kyenyinza okugamba I think the chorus we wali obuzibu yes abaana baababba tebaababba muganda nga awo mba simanyi kyakwogera naye baba nga baababba let them sit down boogere we baba nga tebaababba still let them sit down boogere nze kyenyinza okugamba abo abaana bonna nga producer obeera omanyi ebintu ebyenjawulo oli kwasinziira okugamba nno baamubba ng'oggyeko just ebigambo obugambo bw'owuliriza ebimba lw'aba B2C n'olw'abaana luno gwe lwennyini lwakuba ng'oggyeko ebigambo okukwatagana waliwo connection yonna eraga nti nno technically simanyi nnyo kozi nze emirimu gyange gikoma wano eno era webanga waliwo
anything nti enyimba zakwatagana in the melodies zakwatagana, but the instrumentation is far different from what those guys did. Nabo abaana oluyimba lwe bakola ekitegeero ekyo is something far different. Tulageko ku dates z'abaana abo. Yes.